Nga gwe wassa mu kifo awoza nti company teyabadde mpandiise nga musirikale na busirikale n'omuleka ku mulimu. Choga Patrick Onyango agobwe. Ekyo ekyamuvuddemu bw'obanga Patrick Onyango yakyogedde nga tamanyi nti ng'agamba nti company yali mpandiise naye ng'ebadde ekola ebyo nga tamanyi nabyo ebadde ekola omulimu gwe mulimu ki? Ogwo si mulimu poliisi teteekwa kumanya bikolebwawo. Singa nzija nina bye nnyingiza wano olwaleero nga biyingira buli lunaku. Poliisi teyinza kujja neebuuza nti muyingiza biki? Lwaki kunze ejja kwoyo n'etagendayo? Okubuuza nti abantu abakuŋŋaaniranga awo abakeerawo obukeezi bakolawo iki? Waliwo kampuni esobola okukola wali babuuzabuuza mutulage ku layisinsi yammwe. Kampuni etali mpandiise basobola ogiwa layisinsi. Patrick Onyango muleme ebyo mu birimbe bali abatategeera abatasomako oba mwe mulowooza ni mukyagamba abantu ba 18 83 85 be mwasanga. Tumanyi bulungi nti kampuni ogiwandiisa tebagiwa layisinsi nga terina biwandiiko byaki biwandiiko byayo. Kati ate gw'ogamba muti si mpandiise. Nze mbadde ngamba topak ku kanyo manya ennaku zino mwanguwa nnyo okwogera nga waliwo issue eguddewo. Okwanguwa okwogera okwo kujja baleetera okwogera ebifu. Ddala bwe tunaagenda ne kizuulwa nti kampuni ebadde mpandiise. Mwami Patrick Onyango anajja ne yeetondera eggwanga. Ajja bimenyawo. Olwo kiba kituyambye. Olwo omulimu gw'aba agumanyi ng'anajja nga buzzi kumenyawo byayogedde gafula. Tuli bakulu ekimala okutulimba okutuuka ku ekyo nti kampuni tebadde mpandiise. Pozi kale gwe engeri gy'otali mu bizinesi teri bizinesi gy'oyinza kutandika n'ogiranga n'ogifuna layisinsi